Tuguanazanya abagwagwa womumyoyo kaletemu lwanayemu yangu weo kunaza emyoyo jamwe mumusa wakabali basasuddeko buli alabye kasi imbere yo twanoonya naye senga polisikolo yajja nekola ekintu kino nesiba amayumba gano tunoonya amayumba g'abantu wakayuuyo mulaba endabira wano yamanya bikolere bakamera maani kasaddeko ekyawagenda
kino naye tubadde baagala ekinene zenina kyakusikyakuzuula kati awo tubakiyita bagamba omwanyi naye nga tutunuulira omwana amaaso tetugalabamu ekirala ekibaddewo nga bamusala wano wewati kati we bamusala ensingo naye n'olulimi lwennyininyini sirulabyemu negana amannya aga wansi sina nakyendabyeko wadde n'ekimu ekirala eno mu bukyalo we wansi eno ku kundi lyonna lyonna nga baalitwala bamala okulitwala ekundi kati ate ebiddirira tulabye bulabi ebyo naye nga ne mu bukyala bwe eri wansi kirabika bakomolayo yonna ayisaayo akambi kuba ufewe tuli ku siniya nga tukola ki nga tulaba buli kimu kyonna kyonna Sendagira ibba ndi mutuuze wennamaliri era nga ndi bandu kyaffe kubanga abaana abato osanga omwana myaka 16 mbunaye jjajja akoze essabo alya ku bantu ssente be baviiriddeko ebikolwa bino ebituleetedde okuba nti abaana batandise okukola mu kitundu kyekyo nabamanyika bamulese bamusudde mu kinya kya Toyi nga we mulabaawo naye tusaba gavumenti Gen. Katumba Wamala kino kiri mu kitundu kyo n'ebyokwerinda abalala bonna gavumenti muveeyo n'alipoota okulaga ani yasse omuntu ono ani yabadde mu lukwe olutta omuntu ono abantu tujja kuguma emitima nga tutegedde
baani abatta abantu baffe naye nga tukubiriza bannayuganda tukole sente z'obwereere nedda tuzireke bano baana baggwanga betutulugunya betutta nabutayagala kukola basaba baganda bayitiridde nnyo olijja kulimbalimba oyagala obugagga mbwagala genolerera omwana nguwa obugagga nenatamanya nti okufuna obugagga olina kukola tolina kusaddaaka muntu atuze bannange tulabye n'ekikangabwa ekyatuguddeko wano enamaliiri twabulwako omwana waffe abadde amaze wiiki nnamba naye kalittima yamaze n'amuleeta n'amusula mu ttooyi era tuli wano mu nnaku bazadde bannange mukuume abaana mubakuume kitta baana kingi abantu bawamba abaana kyembasibirira tuliddwa nga bamutadde mu ttooyi y'omugenzi kalooli okuyisa ennyumba emu okuva ewa taata w'omwana wennyini naye eddako bwe bamuzudde nga bamutadde mu ttooyi oluvannyuma lwa wiiki nnamba mwana takola ki talabikako kale tuli bennyamivu nnyo olw'obutayambibwa bwangu okufuna obuyambi bw'amangu basenga twalinonya njukunjwa kiri ekyalo kyonna twandibadde tufuna okunjawo naye kakitegeeza omwana ono bazizza muzze bamaze okutta amannya gange eza Kikungu Bisenti yatawa omwana Binzi Kahoku omwana wange yava ku ssomero yatuuka waka nayingira mu kibiina kijjamu obugoye n'afuluma weeru n'agenda emiryango kati nze nenkomawo nembagulira emmere abaali basigaddewo nengamba nti naye muyite bamuwe nerowooza nti bamuwadde nze nengenda mu lyange kati nkomawo olweggulo ku ssaawa zaali 10 saabifaako nti oba omwana bw'ali manyi nti ali mu banne azannya nze kye nali mmanyi naye maama waakomawo mu nnimiro ssaawa nga 11 amala okunaabako zituuka ssaawa 12 abuuza omwana we nga tamulaba olwokutano nga 22 amannya gange nze bwega Mwajabu abamanyi nga Mama Brenda nze maama w'omwana wange Opu mwana wange yabula olunaku lwakutaano maama anoonya omwana wange nga simulaba nenziruka emisinde nga manyi nti no baali kumpi naye nga buli gambuuza agaana nga buli omu agansi naamulabako polisi nejja neyazaayazakaawo kumpi nemala neddayo naye nga tetufunye kituufu omwana wange sikyamulaba noonyeza omwana abuze abantu benna okubeera abeerinde ku baana baabwe kubanga abasawo abaganda basusse okubuzaawo abaki abaana kino kikakasiddwa butereevu nti omwana okusinza tumusinganyi olulimi tebukola kyelulimu kitegeeza omwana bamugyamu n'olulimi so nkubiriza abasawo bonna abaganda balipootingera abasawo baabwe abaki ababakulira n'abasawo mwennyini ababakulira twala mukisa okulaba nti abaana muscreeninga abantu ababeerimbisemu abonono muki omulimu gwammwe nti abasawo bakinnansi abasawo baganda kakitwali nti muli abasawo bakinnansi n'omulimu gwammwe gwonondese bamwerimbisemu abafere abatta abantu abasaddaako abantu sirowooza nti waliwo bandayita mukasa nti abagala kusadda Detective SP Nyansenga Constance komera era neggulo twayongerezaako n'abalala kaakati ekintu kino ekituuse ku famire eno enkya gwe nange kisobola okututuukako kati kyetulina okukola kukwatagana kulaba kuba awantu wano wetujja omwana ono mulaba ekiriwo si wantu wali isolated naye balina asobola okulaba nti kino kyekyabeerawo kaakati kyetubasaba n'obuwombeefu n'okukwatirako omwana ono afune justice tubadde tusaba buli alina amawulire yenna agakwatako ono omwana agali contrary ne getulina tubasaba mugatutuuseeko omufu tugenda kumutwala Mulago beeyongere omwekebejja balabe bamutta naye bamutta batya kuba ekyo kikulu